ya tugenda maaso ate nga tandika butandisa okuva mu KB videos sagala kendo osubwa ate nate ekyali ntandika okuva mu KB videos tusubako samona products sagala gisubwe walugema nsanzi computer center ne Paro Africa Ghana Limited Wujing Jason ne Low King ekyali ntandikwa tugenda maaso n'entandikwa film okuva mu KB videos Shannon Yao ne Low Cafe Lee Heitao ekyali ntandikwa tugenda maaso okuva mu KB videos sagala bakunyumirize Drunken Monkey Localing Chicken Kwan ne Chang Chan One entandikwa film KB production sagala gisubwe Drunken Monkey Lawrence Wong Lee Park Ling Wang Park Nam entandikwa film Drunken Monkey ekyali ntandikwa jingo nga bulijjo sagala gisubwe Angelo Castiblo ne Nip K Wing Kit Wenge ekyali ntandikwa KB production sagala gisubwe Mokintak Loka One Chu Chai Sing Chu Pang ne Tome Way ekyali ntandikwa tugenda maaso sagala gisubwe entandikwa film entandikwa Local Ling ku screen kwetulengera muzeeyo Local Ling ekyali ntandikwa Drunken Monkey the film okuva mu KB videos Drunken Monkey etandika butandisa gena maaso Local Ling director ate nga muzanyi waayo entandikwa film egena maaso sagala gisubwe tugenda maaso ekyali ntandikwa so etandikidde tutandika misinde mbalasi zizino ekyali ntandikwa okuva mu KB videos sagala bakunyumirize sagala gisubwe Drunken Monkey ye film etandise Rocaling ku screen ekyali ntandikwa sagala bakunyumirize ektusubako Samona Products Warugema Nsanzi Computer Center ne Paro Africa Fumigation banaffe bano bakola ku kyokufuuyira ku kyokulongosa tusooke tutandike gwe sokola bena wano muzeeyi gwe tandise naye yono Localing original names. This is your favorite tea. Come on, drink. Kano ke kakawako kosinga okwagala gyokanyweko tulaba ate ekirala ekyali ntandikwa balina kampani yaabwe engagga nnyo era ng'emirimu gyekola gya buvunaanyizibwa. Your health is everything. Obulamu bwo munnange mu brother kye buli kimu kyendaba kyenjagala baluganda ayogera ne muganda we bamuyita Pao. Go check up on Bull. He's tending the horses, right? Well, this mission is critical. Namuga mission gye tuliko eri mu mbeera nzibu nnyo kyetaaga tube nga tukola bulungi emirimu gyaffe nga tewali watusumbuwa. Ekyali ntandika okuva mu KB videos Drunken Monkey. Bull. Hello, pal. Hey, listen. Why don't you take a rest? I'll handle it. Kati oluvannyuma ennyo sawa yakuwummula Pao lwaki owummulamuko ngenda nze nkole ku mirimu ebyo nati nze kaŋŋende kati Pao n'asalawo yasigale. Kampani yaabwe etambuza bulungi emirimu kiro agenda okulengera Big Brother. He said be careful. Agambye weegendereze tokola ensobi agenda okulengera nga Pao alina byakukusiza ate mu kampani yaabwe eddusa zaayo. Big Brother nti kino kye mukukusa kumbe balina bye bakukusa ebireka okuba nti kampani tebikkiriza. Muzeeyi n'asembera Big Brother ye brother mukulu ku kampani eyo. Big Brother muka Big Brother. I know who you are. Kumanyi Bill Man. kumanyi gwe man Bill Man. Yes. Agenda okula kadi. I was working an opium case. Nze ndi detective mbadde noonyereza ku njaga mukukusa enjaga mu kampani yammwe. You mean? Abakyagenda maaso brother omulala najja brother omulala okujja. I'm a detective. Nze ndi detective abadde abba embalaasi. Take it. Gitwale. Thank you. Weebale nnyo nti kale Hold on. kwatirako That horse is mine. brother embalaasi yange eyo tyaa kaakati bano bagenda okujja abakuuma kampani oluvannyuma ennyo nga Big Brother alina omuntu gw'awadde embalaasi ate nga kigamba badde banzibe. Nervous. Big Brother kyayogera wali tekiddibwamu. I think he means it. Brother, let's get them. Tugenda tumukwate nti I think we should let them be. Let's go.
tukireke kibenga we kiri wekibandi basazeewo tukireke kibenga ekibadde kirina okugenda kale ogenda okweregereza embalaasi etwaliddwa embalaasi okutwalibwa kampani kiba kigikyankalanyiza tugende kati tetubaako kyaki tuyingira embalaasi etwaliddwa era ng'embalaasi ng'emaze okutwalibwa tebamanya lwaki kumba lwo detective abatagenda maaso n'okumega kampani eyo ng'agamba kampani erimu ebikyamu ebikolebwamu ate big brother naye ng'abadde alina kyazudde oluvannyuma enye mu kampani eyo ekiyinza okuleeta emitawaana kati ne bakwatagana ne detective n'aga siina mutawaana naawe kansigale nga noonyereza kye noonyereza bwe kinaakakasibwa nja kukubuulira. Boss, you're back. Here, I'll take that. Tugenda maaso. Ogenda otuuka eno. Byamaguzi ki bino? Kumbe enjaga opium saidi gyagendako kwegamba atambuzibwa bulungi nnyo era abamugula tebanafuna buzibu bwonna bwonna. Check it, please. Sooka okebere tulabe. Paper. So munange ogenda okwetegereza obulungi eno ekigenze maaso ekyetegerezeddwa enjaga yemaze okukutegendedde ku mbalaasi bano bagenda maaso n'okebera ebyabwe bya kampuni. Delivery is always trustworthy. Engeri enjaga gyetambuzibwa ennyo buli kimu tetukyalina bwesigwa bulungi nnyo era be tulina abaetwesiga abatonotono tumala kwetegereza bagenda okulanga emikago gyabwe gye balina mu kampuni gyo gitambula bulungi kumbe embalaasi yagendeddeko enjaga tebaagirabye. Mr. Luck? Bagenda maaso n'emitendera ya kampuni we zirina okutambula kati engeri enjaga gyetambuzibwa ennyo essaawa yonna security ekolebwa bulungi nnyo ebyokwerinda biri bulungi nnyo ku saidi ya kampuni okuleka nti erinnya lyayo teriswazibwa era ng'akikulira ebbiru maani agenda maaso n'okwetegereza ye muzeeyi. I'm fine, thanks. Era nga Paawo yamuddako ate nga yewemu ku bakulu era mu kampani eyo. Kyokka nga Paawo yali adiringa emirundi ebiri nga Paawo adiringa n'enjaga ate n'adiringa ne kampani ng'owooluganda kubanga kampani yabaluganda. Well done. Tell me. Bagenda maaso n'okunywamu olw'okusanyuka nti kampani egenze maaso n'okukolagana ne kampani endala nga batambuza bizinensi naye gye tuzze. Listen. I mean it. You get it back now. Will you see that bag? That's you! Ngambye njagala okomyewo emaali mangu. Oba togikomezaawo olabye ebbaaga eyo. Gw'ogenda okuba bw'otyo nga tokomezaawo maali yange. Badi kukiba n'ate bo. Find us. Anyway, that detective is a long ways away. Okusinziira we twalabye detective oyo ajja tulemesa. Kyetaaga tukole bulungi. What about Robinson? What will you tell him? We'll pay his loss. Double it if that's better. You think he wants money? Singa agenda maaso n'otulemesa. Olowooza ayagala ssente? With this, in a day or two it'll disappear, I swear. Nze kyensinga okwagala genda maaso na kudiringa bulungi na kintu kino detective n'atatulaba. Emaali yaffe ejja kubulandayira. Kati abooluganda abamu bagenda maaso n'okudiringa. Era ekyo kugenda maaso n'okudiringa. Emaali ya kampuni etambula naye n'eddiiru naye weekyankana na kiba kibi. Kaakati brother man engeri yabaddeko n'ebintu byazudde ebimu ebyabadde bikukusibwa naye tatudde agamba erinnya ly'okwonoona kampuni yaabwe ekintu ky'okwonoona erinnya lya kampuni yaabwe takyagala. I don't understand. It's for the servants, you know. Come on. Ng'amaze okugwa ku opium. Tunuulira. My brother, we have been together for a lot of years now. I know you well. I've taken care of you, looked after you. Naawe nga nkumanyi bulungi ebbanga lyonna tubadde ffenna emyaka nkulabirira. Stand here. Oyimirira otya wano? Destroy yourself. Do I make myself clear? Njagala oyimirira wano ogende mu maaso ng'onnyonnyola okuyimirira ku wano awali enjaga. Onfuna bulungi obeera otya awali ebikyamu. Lots of women. Obeera mu bakyala ebiseera ebisinga. How do you afford this? Onaasobola otya mbeera eno bakyala njaga. To trust me. Olina okuneesiga. Bullshit. Byakisire obalimba. Nothing.
There's no way I could. No? Then what's this? Tewali ngeri yonna gye nyinza kukola bikyamu. Nedda, laba bino. This opium. Enjaga eno Found on your horse. yabadde ku mbalaasi yo. Name. To smuggle it in. Erinnya lya kampuni olyonoona nti tukukusa. Lease and surrender. Ye yabatendeka buli kimu, njagala ogende poliisi weeweeyo. Station, just let me go. Kandeka no ŋŋende. Oh, Bill? Biiru yabatendeka ku ngufu ba brother be bonna kuba yali yasigalawo ku famire okukola ekintu ekyo. Era nga kampuni yasinga okulaba nti etambuza ebintu mitendera. Naye yawunyiriza nnyo okuba nti opium ate Pao yabadde amukulembedde mukukusa. No, please. Obedde ekintu kino akiriko nga gy'abalinnya kagere kagere. Brother, okay. I'll go with you. Nakkiriza nti brother kangende naawe ontwaleyo nga gwontwaddeyo ontutteyo ku poliisi. May. Tayagala kyonoona linnya lya kampuni yaabwe kuba aliwo detective Mulambe yabadde ali ku nsonga eno ng'anoonyereza ku kampuni eyo. Yagamba kampuni yaabwe okwonoonebwa erinnya lyayo. Afazaali gwe brother Pao ogenda neweeweeyo ku poliisi neweewaayo gwe n'omalako emisango gyo naye nga kampuni esigadde eyimiriddewo. Brother Bill Mani yakulembedde ekintu kino. Listen. The kids are still young. Agamba abaana bakyali bato. Wali mulese n'otamuwaayo. Ye mu linnya lya kampuni agamba tayagala kuzannyiramu. Then you'll go straight. Tell him. She's right. Bw'otasaasira brother ku nsonga ng'eno ng'ate tuli munnamateeka ogendagenda bulambalamba magombe singa onaaba tokoze ekintu kyakusaasira brother wo. Abooluganda bonna tebaagala muntu azannyira ku kampuni era bo ekikwatagana ne kampuni bagamba balina okufaafagana n'omuntu yenna ayagala okwonoona kampuni eno. Kyakolwako ng'alina okuleka nti naatwalibwa ku poliisi Pao ku musango guno gwe yali azizza. Tugenda maaso ki ekiddirira. Kampuni ekyatambuza emirimu gyayo bulungi nnyo ate nga kampuni yakika. Omukka gwaki ogwo? Musigale mwenna bulindaala. Stay alert. Bonna bonna abasinga yabatendeka kung fu ba brother be. Go take a look. Okay. Tugende tulabe ti kale. I'll do it. Nze kangendeyo. You be careful. Right. Bamwegendereza nti kale. Be booluganda bananyini kampuni. Pao ne yaŋŋanga ekikka kiri. Mugenda okulengera embalasi ye ekomyewo nkalu. Agenda okulaba Pao amuddako takomyewo. N'asalawo Big Brother agendeyo. Big Brother n'ayingira ekikka ekyo. Alabe Pao. Ogenda okusembera awali Pao brother we. Ogenda okukyusa Pao ekyaddirira. Pao ekyaddirira agenza okulaba brother we. Okwetegereza Pao yennyini yamukubye ekiso Pao. Second ni komandi we yamukubye ekiso. Nkoyo obwavu baba. Kampuni evaamu sente ntono. Kikyagala okunkola mwana gwe. Gwe Pao nsanyeewo. Pao eri agala okusanyawo Big Brother. Big Brother ageza akadduka aveewo. Ku bbali waliwo abaliwaawo. Pao has betrayed us. Pao atuliddemu olukwe okutuuka eno ng'awali ba brother be. Bonna beetamwa dda. Baba twakola obwavu. So you and he are partners. Kwegana naawe mukola mwenna. Ne baagala bamusaanyeewo. Big Brother. Big Brother. Freeze! Big Brother. Yeri akulembera obayigiriza kungufu ku kampani wali. Trap me! Lwaki mugezaako okundyamu olukwe? You have ruined the corporation! Bonna basazeewo. Bamwefuulire bamusaanyeewo. Okwetegereza ng'ebiriwo si birungi. Tunuulira.
ebiriwo si birungi tugenda maaso mumuleke bansalawo nga Birumani baagala bamusaanyeewo olw'ensonga nti yali asazeewo abalemese okutunda enjaga mu kampani eyo kampani gye baali basikira bagenda maaso n'okumuyigga bamusagula tugenda maaso ba brother company bagala jediza tebasobola jediza bulungi nga brother Bill akyali mulamu era nga bamuguddeko tunulira nga bamaze omugwako teri amutaasa Birumani yabatendeka bamuguddeko kiyiifuyiifu bamukubye ekiso embeera si nnungi pa oli muto nnyo kubanga mukola ekintu kino bamwagala okunsanyawo ye yabatendeka basazewo bamwefuulire bamusaanyeewo kampani bagala bajedize yabagana okukkiriza okutunda enjaga yagana obakkiriza okutunda enjaga musajja atu amaanyi gamuwedde gankwesanyizeewo eri adda ku paawo asazewo akola ekyo asazewo akola ekyo asazeewo akola ekyo Birumani twagala tukusaanyeewo so nga musajja wattu yali alinaku tekiniiki naye ng'amaanyi ekiso kimuyisa bubi yali strong master naye ng'ekiso kye bamukubye amaanyi gamuwedde akozesa ku tekiniiki alaba babawona naye nga si kirungi ekiri wano si kirungi ekiri wano si kirungi ekiri wano ekiri wano si kirungi Birumani abadde omusajja asinga okubenjasa biggu mu kampani babrother be basazewo bamusaanyeewo kubanga alina emaali gy'agaanye okuyingira mu kampani agezaako okuwaguza musajja wattu naye nga tewakyali bakimanyi terifuna mugabo gwonna ku njaga nga waali baganda be lwa maali enzikya we batenayiwa musaayi tetukuta era olwalengera enzikya nga etandise okuyiwa ogubwayo kati awutuwewedde Toss him in the river. Muga musajja oyo attika oyo attika ajjeyo kuleni gira baagala kugabana byabusika owona Big Brother bamwefuulidde byanfuna byebireese ebyo byanfuna Now rest. Rest well, Bill. Rest in peace. I'll hold a funeral in your honor.
and make a grave to worship. Kati wumula Bill. Nja kukola entaana eyogerwako. Nja kuziika mu kitiibwa. Reminds me a bit. Like you care. Owaayi kineeraliikiriza kino ekyenjawulo. Otya ki? Weeraliikirira kigwa okulira kati nze nzize mu bigere ebyo. Abadde ow'okusatu yazze mu kyokubiri. Abadde ow'okubiri yazze mu kisooka. Abadde mu kisooka. Now you get Bill's job. I will not be a delivery man forever. What about our friend, Robinson? I'll handle it. Baagenda maaso n'okwogera ku byengabana. Amazzi balina mu bungi ddala. Era wano ku mugga tulengera bannakyala engeri gye batwalangamu ebintu byabwe ku mazzi nga bava okushopinga, abalala nga baleeta ne batunda. Mukazi wattu abadde mu lugendo ng'atwala emmaali ye. Ate wano amanyiwo avugiddewo ebbanga ddene. Bino ebiti. Tuba bani abatema emiti ne babiteeka mu mugga gwaffe. Ogenda okulaba omukono gw'omu. Gukubye sikyakyala. Yali agezaako okuba akatebe. Omulanga gwe yakuba mukazi wattu. Tugenda maaso. Wayitawo omwaka oluvannyuma ennyo. Ekintu kiri nga kimaze oggwawo. Eky'omuwala era yava okubaako ne byava okunona. Gye tuzze tudda mu famire eziriwo. Famire ezigenda maaso n'okuyiga sitayiro y'enkima. Kubanga sitayiro eyo ya kika. Hey, Ma! Come here! What? What's wrong? What's the matter? It's not what I want. So what do you want? It's just not right. Ku kino ekika sitayiro ya bukojja. Kati maama yakulembera okuyigiriza abaana. Sitayiro eyo olina okuba nga weemoola. Kyovula ne maama neetakula alinga kakima. Sitayiro agitereeze tolaba nti ali fulaati nnyo ate ng'enkima tekola wano eyite. Okay. Get to me! Get out! Ma, make it real. Maama bifuule bya ddala va muzannyo naawe. Raise your legs! Move back! Monkey on the cloud! Sitayiro egenda maaso maama ateekamu bya muzannyo. Maama ateekamu bya muzannyo. Monkey pisses! Maama ateekamu bya muzannyo. Ate nga maama ye nannyini sitayiro eno kubanga sitayiro ya bukojja abaana bonna balina ogiyiga. Agenda maaso n'ogiyigiriza. Ma, don't overdo it. Maama tokikola kya nsusso ojja kulwala. Okay, choose any gesture you want. Kale londa kyonna kyoyagala. Sitayiro ya nkima. Ya kika. Bagenda maaso wano. Ya bukojja eva bukojja. Naye nga balina okuleka nga abaana bonna omukyalo ono baazadde mu famire eno abayigiriza sitayiro eyo. Monkey style. It's not right. Try again. Tonna kituukiriza era kigezeeko. Monkey on the cloud. Oli bw'awandiika sitayiro eyo ebe nga kwegamba abaana n'abazzukulu bonna bagenda maaso n'ogikolako. That's not bad. Go on. Akosika bigenda maaso. Oli waagikuba mu nkima mwennyini mwakubira sitayiro eyo. We haven't seen before? Oyinayo akalala konna ke tannalabako? Monkey in the water. Bring him up! Monkey style gye baliko bagenda maaso buli kamu ke bagikozesa enkima. Awo tatuukawo enkima. No hands! Do it! You got it! Act
kikole saagala muzannyo weeyisize ddala ng'enkima bw'onadda muzannyo nga tubidda mbuto beera nga buli kyokola okola ddala nga buli kimu crazy monkey Last dance. obwonna bu sitayiro bwa nkima Monkey runs. enkima ng'edduka zonna zonna sitayiro Faster! Faster! You got it now! Son, keep drawing! genda maaso ekifaananyi kikume bulungi akafunye bulungi ako sitayiro ya nkima gye baliko gye bagenda maaso n'okuyiga si ssomero nti no basasula ebisale by'essomero aa eri yakika Keep going! Keep going! Keep going! abagenda maaso ne sitayiro bagenda maaso ne sitayiro eno kumbe waliwo omukulu atuuse Now, Jess! The master's home. The master's home! masita akomyewo My God! My father's here! taata wange azze tuve muzannyo Over there behind the curtain! Tidy up now! mwangu taata tabikkiriza ebyo mwanguwe Come on, Jess! Taata Go in that ladder! Close the door! Reset the curtain! muzeewo buli kimu taata takkiriza mwangu taata takkiriza Master, you're home! masita okomyewo bannange I've already finished my work, so I came home early. I miss a... emirimu gyange inagenza okulaba gyawedde dda nga nensalawo kwekudda amangu I thought you would really like it, so I bought it for you. nalowoozeza ojja kaagala nenkagulira Master? Do you like it? okaagadde masita Very nice. Now, where is Kayib? njagala okumanya kayingi ali luddawa He is studying. Studying? asoma asomera wa obadde ki Stop stalling. Where is my son? mutabani wange aluwa nzija mu by'omuzannyo Hide. ali eri sayidi eri gy'asomera Wait! Wait! omukulu alinnya bubi n'alinnya ku lyenvu lye babadde bateeze omwana kayengu ate omukulu engeri gy'akadda buli kimu kirina okuyita mitendera sikola bintu nga muli muzannyo Hard and take over my business, but all you do is paint. But Dad, I'm creating a handbook of monkeyish fist! mu kifo ky'okukola emirimu gye nagambye nti taata ngezaako kulongooza ka andibuku ka monkey fist Prepare for your future in the business world. njagala omanye ebiseera bye bijja mu maaso mu bizinensi eno ensi ya bizinensi kati so si ya sitayiro za kungufu To me, I only need 8 more stances to finish my handbook. njagala ondeke taata nsooke mmalirize neetaagayo obuntu nga 8 okumaliriza ka andibuku kange aka monkey fist As well. kyokka kye njagala It's all right here in your head. byolina okukola biri mu mutwe gwo wano kyokka oli eri oli ku bintu birala byolandiza nabyo obadde ki mwana ggwe Me. Yes, Master. Don't! ayagala kumubonereza kumbe gwe batendeka zze ow'obutabo ye mwana wa muzeeyi It's family business. And so is that. What's wrong with this? You just encourage the kid. Look, kidde ebintu byotandise si bye njagala what do you call me? emiguwa gimise ompisa otya A relationship, huh? tomanyi nkolagana naffe wano mu byobuwangwa si bakojjaawo mu byobuwangwa Jan's family tree. kati engeri gyekiri nti mu byobuwangwa alina okubaako ne wamuyita ebyamwami soko biveeko kyompita kyolina okubaako wano genda mu maaso ng'ogoberera obuwangwa mu buwangwa saagala oze nti gwe taata gweki wano Oh, the ancestors of the Chan family swore to become truly famous. Now, I'm your uncle, I believe. Isn't that correct? Chan's... okusinziira ku kyateesebwa ku bika bino byombi olina okunzisaamu ekitiibwa n'abaana bo kwe balina okulabira oye mutabani wawandiika akatabo And you Yes? referred to me as what? Uncle-in-law. gwobeera anko inlo omukyala bw'alina omuyita ate oli omwami alina muyitira ddala anko bulungi nnyo I would become your ancestor, just like the others. kati nange ngenda kubeera jjajjaawo nga bali abalala temumpisaamu amaaso The respectable uncle. kojja aweebwa ekitiibwa Senior here. akitegedde wano bagoberera nnyo ebyobuwangwa nennyinimu alina okumuvunnamira kaakati alina omuwa ekitiibwa Zed, who's the senior here? ngambye ani siniya wano You, Uncle, I'm sorry. kojja gwe siniya onansonyiwa mwana muto
talina bwamunyiigira gali makaage ate agoberera ebyobuwangwa. Nothing wrong. I mean, why do you beat him like that? Lwaki omwana atuuse omukuba kutuuka ku ekyo? All he ever wants to do is paint. Kyayagala kuba bifaananyi byokka tayagala kukola kirala. Reem, to finish the sketches, is there anything wrong in that? Okumaliriza byabadde akuba kirina butawana kyawo mutawana kigundage. Well, something tells me that's not exactly your style. Waliwo ekiŋŋamba nti ddala si yenkolayo. You always finish your work, right? And you'll do whatever it takes to get it done. Buli kiseera obadde gw'okola emirimu gyo era ng'okola kyonna ekisoboka ogimaliriza. Lwaki ate abalala tobakkiriza bamalirize emirimu gyabwe? I know you don't like us to practice. Manyi toyagala tukole practice. My dad and I, so poor that we have to live here. Taata wange nange twagala nnyo engeri gye twagala tubeere wano naawe engeri gy'obeerawo naye lwaki gwe twagala ffe tukole practice ate nga wabukungufu gwe tuliko wa byabuwangwa? Uncle. Nyiga ngende nti akojja togenda. San was once heard to say that Chinese kung fu is our country's heritage. That's right. N'agamba bajjajja baffe baayogeranga olumu nti Chinese kung fu kye kiyimirizaawo ensi yaffe kye kigimanyisiza Chinese kung fu. Kati gwagana kung fu olw'okuba nnyinimu kiba tekikola. Famous! Tulina okumanyika era kung fu alina okugenda maaso wano. Kale ne kirabika nti maka kati ogenda okuddako ku ssomero. Monkey, then draw this. Yeah? All right, go ahead. Ku ssomero I know Monkey is fist. nze manyi monkey fist. Ku ssomero ogamba nti omanyi monkey fist. Watch out. Okugamba nti omanyi monkey fist. Olaba parking y'akagaali kumba amanyi monkey fist yazze ow'obutabo yabadde alimba amanyi kye bamukola. Baasa amanyaze amanyaze owa training aze ow'obutabo yasoosewo owa training n'abatebera n'ensero ate n'agusiba nga tegubuuse kajja gaagiremu kati ninazzaayo ye master This to Kaying. hurt anyone. Well said. He's bluffing again. Oh, man. Ye kafulu era bw'atuuka eno muka. So, how would you guys like to play a little ball? Mwali agadde okuzanyamu kazanyo akatonotono wano ow'obutabo yasoose okwewaana babadde bamutta kati ssebo oba ggwe wankima How about fighting? weefudde kabugo ate okulwana oba ggwe kabugo okulwana okoze otya savu mwakange. Uncles have beards. Let's say that. Allow me. Let's say your sister marries my grandfather and they have a son. Atandise okwogera ebiwanvuwanvu. I'll tell him. Kakati sisita wo wageza okuleka ne afumula jjajja wange ne bazaala omwana oyinza obutamusaamu kitiibwa batandise okuleeta olukungukungu olwewabwe waka. Are you making fun of me? Master wa monkey style kati olw'omukubye linda wano olina kuyiga somo. Master Eat later. wabeera ku ssomero buli kimu kimwanguyira teri kimukaluubirira. You alone. Well, you afraid? Kati eno nayo mba nina okugigattako action eno You haven't eaten. ku katabo kange nina ogigattako. If you want to fight, let's save some time and do it together. Mwagala okulwana oli muka abakuŋŋaanya nkubaako oba oyagala okukuba mu mutwe wakulaga nkuba mu mutwe. Oh no! Man, your breath stinks. Wow, what a move. Kamuvu ako nako nina okukakuba sikategeera kumba omukulu w'essomero alina baalaga abawulira essomero lyewe eri eddungi. Every kind of ball game. Tulina emizannyo gy'emipiira Play too. It develops camaraderie and healthy competition. likulira kumu essomero. Especially loves anything to do with baseball. Tetulina bumenyi bw'amateeka bwonna. The Chinese sword. You're a traitor. How about that? Isn't that Chinese sword gy'okozesa ng'olala otulyamu olukwe lwaki okozesa ebirala wano wonna byana twabagana ozannyirawo. issue, you know? Yes. Well, don't worry. Wait! It's the curveball that can't be Akanyuzeewa hit. Good hit. baakewoma ne kaddira omukulu tuveewo oluvannyuma ennyo
kino ekintu kye bakoze abaana bano si kirungi n'akamu era baatumya abazadde baabwe abazadde bano mwana mubadde kibaŋŋambye ekiri ku ssomero kinyeenya magi bagenda okukebera abaana mbadde ŋŋamba oba wagudde oba kiki tinnagwako kiki It's all right. seba abaana bali bulungi kiki I was. Oh, wuuyo gwe baakubye may the good Lord bless you akoli maayino bw'abasabira gently. Okay. abazadde olwalaba baatandika kuseka nga balaba omukulu yakubiddwa ate basese busese You want all the glory. Did you fight? walwanyeeko Off once, okay? nze sinnalwanako kitegeera Me. He used a bat on you? No. A ball. Nephew. kiki mwakozeseza ki I didn't plan to hit him. Of course. nze sinze namukubye linda omukulu essomero atunnyonnyera wama kyabadde kitya That's right. Yes, of course. It makes sense. nze nakubye omupiira ne gukuba ye It was an accident. kegakyadesi tebagenderedde Father, Mom, That's right. brother bamukubye tebagenderedde Solid contact. A good hit. A good hit. ono nti ekyo nkuyita kubalula oli omukulu munyiivu oyogera ebyo omwana badde ki Son, Be good. I have to teach him a good lesson. nina omuyigiriza essomo tunyonyola bakulu tokuba mwana maama muntu mugezigezi alina ebyama byatagala mwami we kumanya won't let you sleep in our room. I won't let you sleep. You can sleep alone. Stop sleeping. maama n'aleeta akayimba leero togenda kusula mu kisenge sula mu ddiro ŋŋambyeko mu bantu kibonereza akimubuuliriddewo abagendera waliwo akabaluwa sijja kabagamba naye mukeesomere What is it, husband? mukulu wa ssomero yakaleese A notification. Of what? Of what? Some kind of ritual or You're something? both being sent to another school. babasindise mu ssomero ddala What famous school is it? Canton High School. ssomero ki canton high school kati ku ddalu eriri mu canton high school balaba ate awo kateredde kwega ensobi gye bakoze ku ddalu lyabwe balabye ng'ate ensobi eyo erina kyebatutteko ekirala ekibayamba Good morning, Mandy. Good morning, Uncle Wa. Thank you. kakati ogenda okudda eno mwana mwala mendi aliye n'atambuza emirimu gye mwana mwala mendi eno gy'abeera mutaka agenda akuba bufaananyi buli kiseera ajjuza katabo ke ate nga canton high school eno gyesangibwa mwana mwala mendi gy'abeera What did I tell you? You promised not to call me that anymore. I have a name, right? nagamba ntya laga toddamu n'ompita monki nina erinnya okitegeera Tan but got off in Shaoxing. Huh? Are you sure we can find him? naga nti eno waliwo omusajja gwe bayita shaoshing okakasa tuyinza omuzuula kubanga eno gye bazze wala nnyo tebakyasobola kuyiga mark fist kaakati banoonya engeri gye bayinza okufunamu akasomero babeera afazaali nga bakola training ng'ate basoma n'okusoma Look. At least we have to try. I mean, n'agamba laba afazaali tulina okugezaako ne tubaako ne kyetukola naye okubeera obubeezi eno nze nda tekijja tuyamba you want to finish your book, right? ye kaying gwe baali batendeka bulungi ennyo ategera bulungi monk fist naye nga ekyogenda maaso n'okumuwandiikako kwegaye munegodoni aga tulina okukola ennyo Okay, Kaya. akatabo okunyuma We're here to find the famous Kung Fu master who plays monkeyish fist. kaakati ne batandika nti ekituleese wano kunoonyereza famous kung fu master agenda maaso n'okuzanya monk fist Let me help you. gwe beetaaga kung fu master oyo naye bamujja tebamanyiiwo tugenda maaso ebya security mu kibuga gye biri bulungi nnyo okulaba obuvubuka obukukuta n'enjaga security weeri detective waali nnyo jjukira detective embalasi gy'akozesa yagijja ku mukwano gwe brother man bill man agamba lazima nina okuzaayo embalaasi eyo kabuba eddi bambi tamanyi kikyali atuuka ku bill man omwaka gwonna nga tamulabako n'omusobyo gw'emyezi egiyiseemu No. Are you sure? Ask him. Hey.
Doctor, Come on, show me your tongue. listen, I just need to know. Have you treated any monkey? What? I'm no vet. Dr. Nache njagala okumanya omanyi bulungi ku byenkima nkulabikidde ngayo obadde ki Who plays monkeyish fist? tunoonya master azanya monkey fist leka gwe nkuule banna amannyo olaba nkuula onsumbuwa waliyo abantu abaliyo eri nga ye tomubulira bya sitayiro za kungufu yakeera kukola bizinensi ze tomuza mu ebyo bya bujwanga. You'll get all you need here. Come on, everyone's welcome. We have several different schools of kung fu. okwetegereza obulungi Canton awasinga waliyo bizinensi naye kakati wano ate waliwo demonstration eya kungufu. If you want to watch, follow me. Come on. nze nna sitayiro zonna eza kungufu bwema mwagala okulaba nga mwagala okulaba eyanjigiriza mu ngoberere ne balaba omuwala agenda maaso n'okuŋŋaanya abaagala okuyiga kungufu abaagala okulaba sitayiro bwe zitambulamu. You're there, I'm here. Okay. genda sayidi eri ŋŋende sayidi eno tulabe kungufu master yaluwa gwe bagamba gwe banoonya. You can eat all kinds of crab in Shing's restaurant. Only the freshest sea. You can have it extra spicy, which is just the way I like it, or no spice at all. ogenda okutuuka eno ng'ate abanawala bali eno bawaana bifo byabwe bye bakolera emirimu. And dessert is included. You'll be satisfied. waliyo n'amasaagi bannayo ojja kikkiriza ku ggwe oba mulala yagankola. And You mean with crab sauce? Oh, sure, we can make that for you. no, he said. n'aga nti amasaagi go gaba gakoma mu kkubo oba mubaako ne bimutuuka mu ntegeregana nti gobadde agala tukifuula ekyaddala My God! kwegabye basanzeyo eno ate birala agenza okulaba bamugambye kasita oba nga omanyi sitayiro y'enkima buli kimu kikwanguyira wali n'ajjayo olumaliriza ngenda ku masaagi. Jumps. Monkey jumps again. Monkey jumps again. Monkey jumps again. eno sitayiro gyaleetamu omuzannyo waliwo abagiryamu ssente wali lekeraawo Okay. Monkeyish fist. banna laba omuwala tayagala musinga najjayo bakyayina bakalubira ewaabwe byakoma obubalagavu byakoma okyangamisa togenda kamaleyo akatabo laba omuwala owa monkey fist nkakubye ntyako mukubi w'ebifaananyi asooka kuba sketch omuwala avuddeyo ne monkey style omuwala avuddeyo ne monkey fist wali waliwo munnamateeka awo detective ali mu mateeka ge alina byagiraagira ali mu makubo ge Oh, you're kidding. I'll draw that too. naako ngenda kakubanga obuuka monkey fist bwatyo bwatema n'akomawo lengera detective nayamba omuvubuka obutagwa mazzi Thank you, hero. You there. Still want to draw? weebale muzira owaayo kyayagala okulaga It's not. See ya. njakulaba yagenda okwetegereza mutaka nga bamuleseewo ogenda otuuka eno In my way. yewe onviira mu kkubo lengera gye bamulese musajja wattu abadde agezaako okubaako ne kyayiiya laba gy'asigadde. Remind me. Just go after the girl. genda ogoberere omuwala amanyi sitayiro genda omugoberere amanyi monkey fist agitegera bulungi nnyo omuwala era kigambibwa okuba nti singa omugoberera oyinza okumanya ebisingawo ku sitayiro eyo. baabagamba ekyabaleeta mu Canton kulabika kandi bagenda maaso n'emisomo naye kakati ate kungufu gwe banoonye enfo ze ziri luddawa. Great. On the jingo. Kaying yasazewo ajje ng'agoberera Kaying. tugenda maaso ne Drunken Monkey okuva mu KB Videos tusibako Paro Africa Samona Products n'olagama Nsanzi Computer Center Apples. jingo nga bulijjo Drunken Monkey All fresh. Over here. agenda maaso n'okwebuzaabuza baleme mutegeera kubanga teyagala muwala ono okumulaba ye kyasinga okwagalagala okumanya omuwala ono aviira sayidi ki ogenda okudda ng'omuwala tamulabako. Smell good?
Yes. Taste? Sure. Go. okusinziira ku mbeera eri wano Oh, that's great. bannaye ako kaakabi ate baba neyinza ensanyusenyu kaakabi nnyo bannange. Hey! Watch out! Look out! Don't block my way! owaye temugira njala kuyitawo temunzibira kkubo. Alina omuwala gwagoberera gwagala okulaba nga amanya wa gye yavudde. Agenda otuuka nga omuwala asimbudde entambula. Catch that girl for me! Njagala ogoberera omuwala oyo ndibbeze naawe. Will this do? Zinaakola. Era oli yamala kuva kasawo okuleka nti yeeyongerayo. Yamala kuva kasawo n'akwata olw'emazzi asobola okuleka nti amanya omuwala ono wa gye yavudde. Okay. Genda nti kale tewali mutawaana tomusemberera nnyo nti kale. Jjukira firimu zaffe za Kebbi oba ozeetaaga oba olina kugenda ku Majestic Plaza mu Kampala. Ekizimbe ekyo Majestic Plaza kiri ku Room Street opposite Orodi Park. Ogenda ku mwaliriro ogusooka edduuka L156 wosanga firimu za Kebbi zokka ze ziriwo. Tugenda maaso so nga muzeeyi eno baamuyamba era n'asobola okuwona. Muzeeyi yawona sitayira agikaliddemu ate ng'agitaddemu ebisoko watraining abeerawo omwenge olw'ensonga nti ekyama ekyagirimu abaana ku kampuni yali tekibabulira naye nga yali eyina weetuukira ekwatagana n'ebyennywa. Sitayira eyo kati yagikakasa n'agyongera maaso n'ebisoko byayo byonna ate ng'agendera ku mwenge kati drunken monkey. Omuwala bwe yayamba muzeeyi n'ayigiriza omuwala ku ngufu. Kyova laba omuwala obwedda agenda maaso n'okulaga sitayiro eza monkey style. I was only joking. My head hurts. Olulenzi olwaze nga lugoberera Oh, monkey. It's broken. ogwasiza I told you not to waste my wine, didn't nagano kwonoona omwenge gwange waba kisa gamba. you? Stopped it with your hand. Yeah, but how? Here, look. Just like this. Just like Or this? like this. Or like Oh, you this? could have done Laba simanyi oba kino kikkiriza ekyo omugenyi ng'ogy'okyalaba otyo egg shit. tokubye nakoodi otandikira kalibu Monkey's claw. n'ayasa omulala kati muzeeyi bagumwongera. Here it goes. Lazy. Enkangaali omanyi amatooke nga tegannaba kugira nnyo gwe mwenge gwe baliko. Omwenge nga amatooke gakatandika ositula obucu gwe mwenge gwe bakozesa ogwabwe ogwo. Tolowooza nti yeeyira nguuli. Balina omwenge gwabwe ettooke nga litandise okulinnyisa obucu. Ye nguuli gye bakozesa wayini gwe bakozesa oyo. Maasita amwagala nnyo naye akwata wayini oyo. Kiki kino? Kiki kino? Kiki kino? Samanyira sanyimanyira bunyogovu. You killed your granduncle? Granduncle? Grand uncle. I'm sorry. Onaasonyiwa mbadde manyi mubbi. So nga grand uncle akomyewo ng'embeera si nnungi nga yeetaaga kusooka kuyambibwako awo. Era obuyambi bwe bugenze maaso grand uncle n'asobola okuleka nti ateereramu awo naye nga ate bagenda mukuba nga bamanyi nti naaduuyi. Detective n'embalaasi ye agenda maaso n'okunoonyereza abatunda opium. Great. Definitely. You'll have to come to my country. Yes, I'll do that. Omulimu gwe gwa kunoonyereza abatunda opium. You get out. Is this Chunyun delivery? Get out. It's Mr. Man's horse. Get out! Agamba alese mbalasi ya Mr. Money. Hey, Rocky. Rocky. He's a friend. It's all right. Oyo mukwano gwaffe kiri bulungi. Paawo n'avaayo. Rain's coming. Let's go. Let's go inside. Tuyingire munda. Olengera entambula. Ebiseera ebyo. Kakati kampuni bagyeddiza bulungi nnyo. Era buli kimu kye bagenda nakyo mu maaso kola kyakulagira ddala nti eri abasumbuwa. Kumbe detective akomyewo ayagala ki? Was killed later that night.
munnange waliwo emisana naye ekiro ekyo oluvannyuma ennyo ate maani nattibwa Biruman. I feel like I was responsible. mpuliranga nze nalina obuvunaanyizibwa kufa kwe. You weren't. It wasn't your fault. Tegwali mutawana gwo tewali. I'm prepared for the risk. Tell me why. naye sooka ombuulire lwaki omuntu ng'oyo asaana bw'ati. That risk again. And I don't want Pow to feel upset for Bill's death. So I have to trade with the foreigners. Naga nze saagala nnyo kugenda maaso na Paawo kumweraliikiriza kubanga Biru yafa. Nasala ngende maaso nkolagane ne baforeigners okusobola okutereeza embeera Paawo aleme kweraliikirira ate nga naye nalaba ayinza okufa olw'okweraliikirira okw'amaanyi nti Big Brother yamufaako. Have that honor. Can you show me? N'agenda maaso ebyokunywa n'abifuna bulungi nnyo. N'agamba naye kinkoze bubi kuba mukwano gwange oyo yaŋŋamba nti alina okundagako enkeera ku neeyisa ya sitayiro ye eya Monkey Fist naye ekitiibwa ekyo sisobodde kifuna. Ye detective yasigadde akukuluma. What is that? Come here. Kakyako jangu wano. Here's how it looked to me. Agamba anywedde omwenge naye wanywedde omwenge alina kyalaba ekirala ate alina ke yakopye. Linda gira kakwata awo nabo basitayiro nagifunye. Mutaka nti sitayiro eno nagirabawa. Sitayiro eno nagirabawa. Please tell me. It's none of your business. Kakati detective ayagala alabe sitayiro eyo bano bagamba nti ekwatako tebikwatako ebya sitayiro yaffe. Important that I know. N'agamba sitayiro eyo waliwo mukwano gwaye gwemmanyi eri agikozesa. I knew it, Bill Man. Can you take me there? Ne bagamba alina master we Biruman. Nakimanya Biruman tamala gafa. Musobola kuntwala gyali. Detective najja eri obwana buno ne kajja yenna. Detective agenda okukola bakakyangira ddala Monkey Style ate nga mukwano gwe yali agikozesa. Oh, this is good. Ati oli akuba katabo n'atandika. Friend, it seems you're new to this. Kirabika oli mupya mu style eno wakopyani. You're absolutely right. He's just learned it. Oli mutuufu wama yakajiiga. He is. Sigenda mukubulira yani. So nga yalabye abaana ano nga balina erinnya ne bagezaako mubuulira efaananyiriza lye ery'amanyi. Come on, let's get out of here. All right, then. Kale mulinde. Mulinde mukomeewo. Mulinde mukomeewo. Clean up. Pull down the curtain. Bane mugire. Sir, I'm sorry. It'll be okay soon. Munasonyiwa kigenda kuba bulungi buli kimu mugire. Mukweke buli kimu. Lwaki bano bakweka buli kimu? What's the matter? Detective. Detective akomyewo. Omusajja gwe twakasiibula. What's he doing here? I'm not really sure. Olowooza kyazza okukola nti simanyi kituufu naye omusajja omweraliikirira. Yes. Mwegendereze tabanga ali ku ggwe ndiye. With Master Man. I know his stances very well. That young lad, he didn't play well at all. He's a rookie. Kati okutuuka n'esooka kwogera ku kya masterman enfaayi. Musajja ali mugumu nnyo yali musajja w'amaanyi. Atuuka ate okusaanawo modulo eyo. Muteekwa okunoonyereza ennyo ekyamutta. Think my brother is still alive? That's right. Naaga nze nafunye ekirowoozo. Omusajja ayinza okuba tannafa nti gw'olowooza ayinza okuba omulamu. Secretive. I had to tell you. Do you want me to follow the case? Naaga singa nkizuula nga omuntu ono gy'ali nga mulamu. Munjagala ngende maaso n'okunoonyereza ku musango guno. Find out what you can. Genda olabe nga bw'osobola okuzuula oba gy'ali nga yasigalayo nga ddala bamunyweza. Abakyamu bayinza okuba bamutwala. So nga bano bennyininyini abaamusaanyaawo bo bamanyi yafa. Era detective olaba ali ku bibye. Kati waliwo betulengera bazze beetisse ebirabo byonna byaki tunuulira. Really Bill there? Yeah, I was thinking the same thing. It has to be Bill. If it's not, then it's his student. Bali babiri aga nti tetulina okugenda nakyo mu maaso tulina okusala amagezi tujje nga abalambuzi oba si kyo tugende tuli bayizi ajje tukkiriza. He'll be moved to tears. Tuyinza okujja essanyu ne lifuuka amaziga nti atotiisa tugende tusabe kye twetaaga. Okay, great. You'll head. All right, bye. Well, what's up here? Ki ekiri wano bannaayi? Bali babirekawo ne bagenda. What are these?
Presents for our master. Byaki bino nti birabo bya master? Tabamanyi naye baleese ebirabo. Bo kye baagala ki? Kubayigiriza kung fu. Oh, you want to be my students. Mwagala kuba bayizi bange? No, not exactly. Nedda nnyabo. Why'd you come here? Kimuze wano? Oli. Inside. Mendi munda. Ne babagalira ebweru. How do you know that? I met them in the market the other day. Wabamanyi otya? Nabasanga oli mu katale. No, I did not. No. How about some more tea? Ate kacaayi akalala. Alaba master anyiize. Bamanya batya abo? Well, he just has to see that we mean it. Yeah. Alina kulaba ntukitegeeza. Right. So not Tukole ki ekiraga? Maybe we should kneel. stupid fool. Just kneel when he Oba tufukamire ofukamire obufukamizi kwoyo omusajja gw'olabye w'emputu ngaki? open up. Oh, one last thing. There was a guy looking for Bill. Oh, yeah. Who wants this? Wadde oyagala Biru yani? This guy who saved me. He's a kung fu master. Waliwo kung fu master yankubye nga mbuuza Biru. To be your students. Munonye ki wano tukubeera bayizi bo? Master Bill. Mr. Bill Hung Yat Fu. agenda okola mukwano gwe Hong Yak Fung. Man, Muzeeyi bakumanyi. your students. Hey, my dad lives in seclusion. Leave him alone. Mumuleke ayagala kuwumula muzeeyi. How said you were dead? He said you were killed by thieves. Bino byonna byagenda maaso n'okwogerwa Slam's the door. Right. nga bitegerekese bulungi nnyo nga waliwo eyali ajjidde ku bantu bano ng'avudde ku sayidi y'aba brother ng'amaze okitegeera nti nno Biru akyali mulamu kati abazze okuyigirizibwa kung fu bo babasibiddemu obwangu. Chun Yun Delivery has become a trading firm. Naaga neewunyiza nnyo factory yammwe kati ate efuuse ekintu ekikukusa ebyamaguzi. To do with me. Grace. Muzeeyi agamba ke yawonya obulamu bino takyalina kyabyagaza era biri tebimukwatirako ddala ekyayagala bwe bulamu bwalimu kati. Have no chance to see your monkeyish fist again. Nali simanyi ndiddamu n'ofuna akakisa okuddamu okulaba sitayiro yo eya monkey. How can you live in seclusion like this? Master Man, you fought for justice. Kati okusinziira mu mbeera gy'amulabamu ago oyinza otya okuba mu mbeera bw'eti? Master Man walwanirira obwenkanya lwaki obonaabona bw'oti? Then all will be safe. I see. Master, Tofaayo munnange bino bikoleddwa naye nze manyi ffenna ffenna tujja kuba bulungi. you are the light that I must follow. Gwe kitangaala kye nnina okugoberera Together. era njagala tubeere nga tunywera wamu. Ye detective kati ogenda okudda eno kumba omuwala kumba omuwala. Abakyamu okuva ewa paawo baategedde nti master ali eno ogenda okuwulira. My arm! What happened? Ki ekibaddewo? Andy! N'agamba Mendi bamututte. Oh, he's taken Mandy. Mendi bamututte. Will you be all right? Munaaba bulungi? Go save her! Genda oyambe Mendi. Kale Mendi ye muwala. Kigenza okuzuuka nga awambiddwa. Kakati Master Man akoze atya okuzuula Mendi? Mandy? Mandy! Ebbanga lyonna yali yeekwese nga tayagala kuvaayo mu kava gye yali ali. To me! Ha. 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 Genda okulengera nga kulaajana kwe kuli eno. Mandy. Are you okay? Wake up! Mendi oli bulungi? Zuukuka. What's wrong? Kiki mutawana ki? Mandy! Ono agenda okulaba eccupa omuwala gy'akutte. Detective alaba eccupa omuwala gy'akutte. Opium. Ogenda okulaba opium omuwala njayi gye bamunywesezza.
Only a little, just 2 bottles. Ogenda kulengera brother. Chupa zabadde 2 zokka. Mwamwadde zaaki ezo si nnyingi ku ye. I don't know. The Simanyi. water can kill her. What are you doing? Mukola kimwagala mutta. Beba brother ba Biruman. Dear brother, some folks say that a woman is your better half. So then, she's a lot more than that. Naga nti waliwo engero ezigamba nti omukyala aba yenkanakana kumpi ekitundu kiramba ku ggwe okusinziira ku byakola. Kansubire tewaliwo kisinga ku ekyo kamutte bussi. So what? I deal in opium. Not so bad. Besides, I've got the foreigners. Wasanyawo agala okusanyawo brother wo mbuno weddize company ye ate kyamaanyi ki ekiriwo ekyenjawulo. Nze nakyagala nga njagala nyongera okugaggawala kubanga opium esinga nakikola njagala ntundeku opium. If you help me, I'd be grateful. I'm listening. Kill him. Bw'onyambako nja kukola buli kimu. Njagala omutte. Nze sitta. Well, you don't have to. Arrest him as the opium smuggler and he'll be the... Njagala omutte nti sijja mutta. Kale mukwate ng'akukussa enjaga nagwo gujja mumegga. That's stupid. You won't let me go. Ekya busiru. Stop now. No, don't. Kakyekola kugezaako kulagaano kyakabi kyalina. Oba muganya okuwulirira mu kye ŋŋamba. Don't do it. Bastard. Stop. Brother tokikola. You do it. Brother tokikola. Don't hurt Mandy. Omwana ono omuwala ye yawonya obulamu bwa muzeeyi. Kati okuwonya obulamu bwa muzeeyi What are you waiting? simanyi oba gano ge magoba ganfunyemu. I said do it. I won't do it. Kati muzeeyi ye n'akikola bw'atya aga nti nze nkuba bazaaliba nze nzita okusinga omwana banaamutuusaako obuzibu. Kati omusajja ati yakoma ku kino talina wadde ekiso wadde pisito wadde kibooko naye ayagala era abonereze. Detective wa bulabe Birumani wa bulabe. Yamugamba lumundi kulagako ku monkey fist yange nga detective mukwano gwe naye kakati basazeewo nti omu alina okuttibwa kibanda ekyayagala. Gekakodeho akozesezza nti mukwate mumulwane bwe mutakola kyenjagala omuwala alugenda. Bwe mutakola kyenjagala omuwala alugenda. Detective muzeeyi tayagala akube detective naye olw'embeera omuwala gy'aliko balina okulwanagana ate nga serious fight teri muzanyo. Ogenda okulaba muzeeyi. Do it! Die! Kill him! Why did you stop? Kikole mutte lwaki oyimiriza. Drink this. Amuyiira omwenge. Kill the pain. Kati obwongo ono bw'ayiyizza kikansoke nkumalemu ki obulumi. Muzeeyi n'agweyongera. You can do it! Bas kataddemu omwenge obulumi bugenze obulumi bumala okgenda. Kumbe bw'anywa omwenge aba ataddemu drunken fist aba ataddemu drunken style aba ataddemu kasasaamu omwenge drunken style. Ku luno tojja mutta. We have to get her out. Tino mujjawo mukazi watuyita emanyiira byanjaga balina okuleka ne bamutwala. Inspector detective detective Death means nothing to real heroes. okufa temuli ku bazira abatuufu. Yanywezaayo omukulu omu ye gwagambye gwafa naye
anywezezaayo omu tugenda maaso bwana abalala bagenda okutuuka ng'ekibaddewo si kirungi ebyagenze maaso tebyabadde bya mirembe. You mean he's still not eating? Kyotegeeza era tannalya tyaa. He hasn't eaten for 3 days. Naku 3 talya. And how is the girl doing lately? I'm not allowed to see her. Kati omuwala ate tesikkirizibwa mulaba. I wasn't able to. You mean that you didn't even bother to try, did you? Kaakati bagenda maaso wano n'okkaayana kuba bawulira ekikwatana ku Mandy nga tanatereera kibayisa bubi nnyo. Ma, I gotta admit that I'm worried for Mandy. We both are. Bagamba Mandy balina kye bamutegekedde era babadde baagala balabe bombi okugenda okujja kwabwe nga bamanyi Mandy gwe balina okulwanirira. Ate Mandy waba yali mu mbeera gye batategeera kibayisiza ddala bubi nnyo. Tugenda maaso ne Drunken Monkey okuva mu KB Videos. Drunken Monkey. Ma, Bill needs us now. You know, to take care of him. Omanyi bulungi maama munnange batwetaaga wali badde ogenda maaso olabirire wano ffe tulina bye tugenda okumaliriza. Engeri gye baategedde abamu ku bakyamu tebaagala kubeera nnyo waka. Lwaki? Abel, we'll take the pain. Tweweetwala obulumi ono tanawona bulungi. Friend, Uncle! N'ono tanaba kuwona kugulu bulungi baagala mbagende bawoolere. Kyesimanyi nti kiyinza okukola kubanga bali balwanyi ate batemu. Nzijanjaba ya kinnansi awo mukyayina waali wala. Now remember, stay quiet. Okay. Mandy! 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 Mandy, embeera si nnungi. Eya Mandy si nnungi n'akamu. Master Man, you better eat something. Don't you want to help Mandy? You can't. Master Man olina okubaako n'ekyolya. Toyagala kuyamba Mandy. Wake up! If you eat, you'll be strong. We'll be glad to care for Mandy. How about it? Ffe tujja kulabirira Mandy. Sooka olye. Ekyo kiri kitya ffe tujja mulabirira gw'onaalya. Oleme kola byonna lumu. Oleme okulya ate oleme n'okulabirira omulwadde. Munviire ono omuwala temumanyi gye yanzija. Omwana yamujja wala nnyo ono kubanga baali bamusaanyizaawo n'amuwonya. Yeewunyiza ate abantu be baali bagezzaako okumusaanyawo ye nga muzeeyi okuba baagadde okusaanyawo Mandy. Dear, has it all been handled? It has, my dear. I've buried Hung Yat Fu's body in the forest behind our house. He is at peace. That's great. Master Man, you need not worry any longer. Hung has been buried. Kale no Master Man wagezaako mugumya buli kizibu kyonna kyonna. Baga nti n'omuntu yennyini nnyini munne kwega naye baamuziise bulungi. Tekirina mutawaana. Mr. Chan, your kindness is appreciated. Mr. Chan, byonna by'okoze bikkiriziddwa. Bazze okujjanjaba omuwala Mandy. Master Man, one request. My son, won't you take him on as your student? Master Man nkusaba kimu. Omwana wange tosobola mutwala ng'omuyizi wo. Bajjanjaba. Mandy, we need you to wake up now. Tukwetaaga ozuuke kati Mandy. I need a model for my book. Listen. Neetaaga modo mu katabo kange abeemu. That's our business too. We'll get revenge for Hung Yat Fu. Tujja kuwoolera ku detective gwe baasaanyizaawo. Ogamba okuwoolera ayinza okuwulira n'atadda ngulu naye n'agenda olugenzi lumu. Let's say she does wake up. Then what? So? Don't take it so serious. Baba oza tanazuukuka. Master, she's awake! Master azuukuse. Wait, come quick! Azuukuse yanguwa. Mandy. Mandy. Mandy, you're awake. Ozuukuse Mandy. Mandy. Yawonya obulamu bwe muzeeyi nga bagezezzaako musaanyaawo. Mandy. Old monkey. I'm glad.
Munai already monkey munange. Nsanyuse nnyo. Muzeeyi asanyuse nnyo. Ku kino eky'okubanga omwana ono. That means nothing to real heroes. So nga mukwano gwe nga afumitibwa ebiso. Ekyasembayo okwogerwa nti okufa tekuyina makulu ku bazira abatuukiridde. Detective eri agenda maaso n'okulwanyisiza ddala enjaga obutagenda maaso mu kampuni yaviirako Billman okuba nga afuna obuzibu bwonna bwafunye. Kakati ate detective embeera eyo yamututte ate ne babeera nabo ne balabika abakyali mu buzibu kubanga Billman waba akyali mulamu kampani eri abagirimu n'oba bali mu kubuusabuusa. Billman yali big brother mu kampani eyo. Kati batobe ne baagala beddiza emmaali. Master, you have our respect. Abayizi wano wennyini we bamukwasiza omusaba. Maama era alina monkey fist naye nga si eri etuukiridde. Naye Billman alina drunken monkey ye style ye era nga si nnyangu. Kubanga nabali abayigiriza nga monkey style naye ate drunken monkey ye kwegamba eyiye. Kati training seriously. Ate nga maama training nga abaana bano ng'ali mu byamuzannyo. Maama agenda okulaba mutabani we nteegateega ate nga muzeeyi ye waba akutte kyakutte. Bannange lengera maama abitaddemu omuzannyo ate muzeeyi Yesu wa katemba. Madam. Maama n'awulira ng'aswadde n'avaawo kubanga awulidde nga kiswaza kyakoze. Training muzeeyi ali serious. Ogenda okudda eno mandi tenafuna maanyi. Come on. No. You okay? Muzeeyi Billman muka sipiidi gy'alina gwasoma bw'oba tokwata gw'omanye sipiidi gy'akutwalira kanti obalengera wowe atwala mbirimbiri muka. Oh, it really hurts. Biruma Master Man. eyali awandiika obutabo abadde avudde ku by'obutabo. How about it? Go. Ate okuba obutabo genda ku butabo. Ngenze katabo sibiddamu. Leeches. Zino engalo zino okubanga zikaluba. Ali serious muzeeyi. Zino engalo zino. Am I clear now? Kati onfuna. I need to change now. Neetaaga okyusa. Koma wano. Monkey fist. The ball. Monkey fist. Ku butabo nja kuba. Siddamu kola training. N'abawala. Maama ne Mandi. Nabo batandise. Monkey fist. Monkey fist. Monkey fist. Look, you have to play the fist with strong eyes. And you have to be quick, because you're... Olina okuba ne speed y'amaanyi ate nga kyokolo okiremedde lumaliridde. What did I do? Kanze ki kyenkola bannange? The monkey is wise and with special potential. Enkime bangezi. N'amubala. Test it out on you. Come on, your fingers aren't strong enough. Engalo zo si z'amaanyi ombazizza naye tolina kyokoze engalo zo nnafu. Training egumya engalo owa monkey fist gy'akola gye tulaba kati. Owa monkey fist gy'akola bali nabo bali eno tebakyagala kufumba.
tebakyagala kufumbono wa ati wagira n'akawandika wagira kugambye ekiri wali sitayiro masita bino byonna alabagasiya tonnagumya namu embaawo zanyisa nzanyise embaawo zanyisa nzanyise The power should. amaanyi gava mu kiwato mu kiwato mu kiwunu mu kiwunu alo training olina kubanga nkima olina kubanga wagaba okukyusaamu akatonda fazale banga kabugo gwe olina kuba nkima zirizi wagaba enka ono wakola training wabugira wakola training wabugira gwe akuba akatabo naye nga bw'atabula monkey fist nango ndaba wetutuukidde ku tayimu muve muzannyo mujja omuzannyo mu bintu bino mujja omuzannyo mu bintu bino laba enkima eziwedde drunken monkey ye firimu okuva mu KB videos drunken monkey kusinziira ku kikoleddwa buli omu alabira ddala nga kati mulina oteekamu ekirungo sitayiro ewedde ekirungo kye kigenda okubaawo. You'll find it far more powerful. We munanywa omwenge mujja kizuula nga mwongedde okuba n'amaanyi. Stop drinking. Ku mwenge. Strong. Bas. Amanye embidde nga yakatandika ositula obukyu gye baliko wali bali kumbidde ne badda kumbidde olina kuba situlongo ng'embidde olina kuba situlongo ng'olinga embidde. Laba muzeeyi Biruman drunken monkey muzeeyi wakazi kyakola kyekyo abaana bagenda maaso nokaza sitayiro muzeeyi omwana gwatendese omwana ayongedde okaza ekintu omwana akaza ekintu muzeeyi akyusa mu kintu omwana akaza ekintu muzeeyi akyusa mu kintu omwana akaza ekintu sitayiro ekalubidde mu lujja wali gwe numba kumbe muzeeyi ayina ekirwadde kiri ayina awatakyawona naye ng'ate omwana abadde akuguse nkuba sirina biseera nagendaga muzeeyi abaleezo naye nga teyewulira bulungi ate nga abakambuwalira tugende aba tukube tugende nammwe kumba alina kyayagala asige alina kyayagala buli kasaya akabadde keesibye konna tukaagala bweru. I, Bill, have no regrets. Sijja kwejjusa nze namuyise kyekyaddirira kumbe muzeeyi yalina ekiwundu nga kyali kifeenya luli naye kati kifeenyereketa olw'embeera eyaguddewo era balina okulabika nga bayiye engeri gye bamukolako ate nga mawulire agaliwo. Fred, wait. It's them. Yes. Take them down. Right. Would you like a light? Abaana beesitudde mbuno bo bagenze kulumba kampuni kati ogenda okulumba kampuni baba nombu bazze kubaako ne bye bagula kyesimanyi oba basobola okuwona kampuni eno. Yes, sir. Gentlemen, what would you like to deliver, if I may? A package. And where is it? Right there. Bakulu ki kye mutuleetedde nti package kitereke kiri luddawa nti wali wennyini Of Chunyun delivery? ogenda okusomako nga kiina genda wa paawo. What's in the package? Kye kiri mu kitereke Couple of items. mulimu ebiwerako Interested in? byayagala nga bino
batendeke omu mutendeke omu mutendekemu. Manager, I'll take it to him now. Bya manager kame mutwalire. Nedda. Father. Ffe tubyetwalira. Mpozi ng'otulekera omutwe gwo ekiwuduutu ne kibitwala. In that case mujemba twale. Saagala kuyingiza mutwe gwange mu bintu ebyo. Ate mugire mujje naye si nnyo ku nze. Nja kubamba twala. Baagala okulaba nannyini kifo kino babeeko ne bye boogera naye. You sure this is the way? Okakasa lino lyekkubo, mister. Live a sheltered life. They're afraid, I bet. It's a trap then. Kakodyawo we babanga muzeeyo n'atubuzaabuza nze ommanyi. Linda tojjaayo. Bano batono kyetaaga bangi. Nze ommanyi kati w'ojjayo ate nze. What are you looking at? Watunulira ki? Tugende. If you move left, I'll attack on the And right. vice versa. If you move your head, I'll kick If your you ass. turn, I'll show you the... Bw'onyenya omutwe ku linnya ate bw'okyuka nkuggyako obulago. Lwaki munjogerera nze nkola bukozi kaakano kiki munjogerera mutyo? Kati tutwale. Tumungoberere nno. Tugenda maaso. Hey, delivering too? Naawe olina by'oderivalinga. Oyo bamuyita Rocky. Hey, you're blocking the way. Problem is, Ogadde ekkubo. ask nicely. Mubuze bulungi ensobi gy'olina. Ha! Ha! Muka! See? It's a trap, just like I said. Come on! Here's to you. Bannange. Bannange. Ha! Drop something? Mulina kye musudde. Ogenda okwetegereza abadde ku security. Bavudde abamu batemye spare. He hasn't had enough. Then neither have we. Ye yakabi naffe tulina. Kakati balina omwenge kiki okulwanyisa ekisinga kasita basaako omwenge ng'omanya giwunye. Kati ajjayo ki? Sirik Rocky. Why? I'm not sure. Squeeze the vein. Kaki kakubye ensi kategeera. Nyiga omusuwa tekajja kutambula. Nyiga omusuwa tekajja kutambula. Gwe. Allo. 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 Don't move now. Bannange. Return dagger. Bannange. Lazy chicken flies. Musajja si mwangu naye abaana bano ku training gye bafunye. Ku training gye bafunye. Ku training gye bafunye yokka. Bano be beekyusa ne bafuna kampani bataddemu abamanda bataddemu abaki. Kati buli kibanda yenna ali mu kampani eno ku lwa biiru. Bagamba balina okubako ne kye bakolawo. Ogenda okutuuka eno. My brother is nothing but a fool. I see his students. Brother wange tena kyategeera okuggyako obutategeera. Kuba ndaba talina njawulo n'atategeera. Laba ndaba abayizi be. Tenneewuunya. Ye Pow. In one piece. Pow! As Bill's successors, you know we are sworn to kill you. Paalo ngaffe abasika ba Bill. Omanyi bulungi twalayidde okukusaanyaawo. Your training. Training yo ndabye ennafu nnyo ne munno. Can you hang on, Kayib? Sure.
I'm a successor of Monkeyish Fist. Naganze gwolaba nze musika owa style eya monkey oba okyali ku ebyo. Bw'oyogera ekyo wali waliwo bafayita nga tayambadde Chinese. Gwe oli fighter eno monkey style, monkey technique. Monkey technique. An amateur. Gondi ngolinga amacha kale sebo. Gwe power si mwangu. Power ate yesi mwangu ate power ate yesi gwotandikirako nolowooza nti onaamaliriza mirembe. Monkey fist. Monkey style. So, monkey. It's so bad? Well, here's the real... Olaba liwa akabi kakati kankulage. Tunulira. Monkey fist. Monkey fist. Pow. Pow. Beba mukuba atendekebwa Bill Mani. Ate nga b'oluganda be bakula bonna. Kati nabana abaana bagazze style yaabwe nga baba ey'ekika. Ate ne Bill Mani gye yabawadde. Laba ekintu. Monkey fist. That's not Monkeyish Fist! Eyo yaffe. Eyo gy'olina si monkey. Laba monkey fist. Crazy monkey. Crazy monkey. Crazy wagaba nedda ssebo. Eno waliyo kabugo gimanyi. Zino zonna nkima. Kabugo yino. Oba ozannya. Gwe. Kale. Luno abazze okuwolera. Baali badizaayo mu kigaali. Abazze okuwolera baali badizaayo mu kigaali kuba ekiri wano kyetagako lwanako ng'olaga ndi kyokola okisobola. Abasajja Paawo basindika obusindisi wano. Paawo asindisa abasajja. Paawo asindisa abalwanyi. Paawo. Gwe. Ani ono? The master of the drunken fisty. Alese gwalese nivate ngamba. Mandy. Bane Mandy. Mwana wa buwala. Mandy. Gawera. Go with me! Mumbeko mubidekanya. Wano wali enkima eza buli kika. Buli nkima ekola ogwayo, buli nkima ekola ogwayo. Banange. Wali enkima gye bayita no nonsense wali. Etaliiko ebyo. Biki? Ani? Muzeyi. Zirese Kazende boy. Master, are you doing better? Enyimirira gye bayimiriddemu yeraga enkomerero ya paati esooka. Naye paati katulabe gye tutwala. Manye bya paati bizibu ebeererawo ne paati. Kubano tulaba muzeeyi mu kujja azze nga atamidde. Omwenge n'obucu oba aleetedde mu kooti simanyi. Enkima eziwunyiriza obuwunyiriza pombe. Ezisooka zikamula buli nkima n'enywa. Bali batunula. Gulinga omukolo gwolaba nti bo bokka be balina okunywa. Olw'ensonga ndi balina drunken fist. Akomyewo mu kampani gyali akulira kwegamba omwenge bagunywedde. Laba ekintu luno alese enguuli. Tunulira drunken monkey. Drunken fist. Legendary fist. The drunken fist. Master Yu, this will be easy. Tikigenda kuba kyangu ababbiru.
musajja oyo kati omulabye nzija jazzeemu tunulira enkima nesaamu ebisoko tunulira gwe ekiri wano temubakiriza kweyongera mwenge paawo todduka nkwetaaga paawo mbuulire gye wakulirira kampuni eno nga sinnafa laba ekintu gwe omuyiga takalubye omuwala nti paawo ku kintu kye wagezaako kola nze paawo sikukkiriza genda laba ekintu laba ekika kampuni tugyetaaga olengera bwalinda ku bulinzi laba enkima monkey style monkey fist madama zero in action kiki kino bannange enkima entamiivu ogizanyira nako leka naawe kiki ekiri wano tugenda maaso drunken monkey enkima entamiivu n'enkima eya kibooko eno teba ennyangu naye okukola kiri nti muzeeyi waali 4 ounces more. tunnulira laba ekintu oli eyongedde liita eziwerako amaze okwepakira liita zonna ofunye ekimala muzeeyi kale tunulira tetuleka olugoye luno nga mulimu otuzzi tetwagala mutwenge tonna tetwagala munguli yonna tebaagala munguli yonna naye ono wakibooko yagamba nti gwakwasa yajja omunyonyola owakibooko bamuyita no sense ye third brother muzeeyi waba wali yaba third brother naye ekifo kye baali bamuzokyeddiza ng'afuuse second brother ono ng'ate paawo ye first brother kati nyini kifo atuuse agamba byonna saagala njagala kumanya lwaki mwali mudiddemu olukwe musajja wa byuma akutula ebintu babimuggyako kati ngumi nkalu naye nga muzeeyi mu kuggyako ebintu bino kiki ekiri ku paawo yali mutendeke naye abantu bano training gye bafunye eribozika ab'olukaaba wano paawo ku bikolobero bye yakola omwana muwala anoonya ne wamwegayirira gireka enkuba ebifaananyi nga bw'okubaawo monkey fist ekiri ku monkey fist ekiri ku monkey style tugenda maaso master Monkey grabs fruit. enkima zikalubya olukaluba wano oluyita lwa muzanyo enkima zikalubya olukaluba wano oluyita lwa muzanyo 4 palms, 16 stances. bapakira oli lekeraawo buli yali agezaako okweddiza kampani abagenda omusanya omuzeeyi n'agaana lwaki master naawe brother Let's go. tugende yakana muyita brother nga yeete sikyayagala era ekyaddirira oluvannyuma ennyo tulengera kampani ngezeewo buto erimu emisingi mipya be bano abapya bali mu kampani eyo
okugitambuza abaana be beyatendeka abakozi alina bapya bendereraga nti webali ne muzeeyi nga naye wakulembedde ekintu tayagala kampani eri mu buvuyo master tulina okuba nga kati mulina okwata buli kimu mumanye nti kampani erina okutambula tewaliwo kirina gisumbuwa mukoze bulungi ekyo musobodde. Let's ride! Yes! I saw that! Ako nkalabye kemukoze tikaliyo bwetu begenza okuva mu KB Videos abantu tusibako Samana Products Walugema Nsanzi Computer Center ne Paro Africa ebadde manyiddwa nga Drunken Monkey era obozaagala filmu zaffe za KB nakutegeezezza nti ku Majestic Plaza Luwumu Street opposite Orodi Park ogenda ku mwaliriro gusooka edduuka liri R156 wosanga filmu zaffe eza KB Videos eza jingo ekyo kyekitugenda maaso ate nga tugenda kuzzako sinema endala ene badde manyiddwa nga Drunken Monkey naye nga buli kika kya firimu wali kibeerawo eza kung fu eza adventure eza action ez'abaana ez'awaka zonna tubeera nazo ene badde Drunken Monkey tubagala nnyo.